Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebya National Unity Platform nkugambye byo tebigwa maloja. Magye Wuno atabukidde General Museveni nti ensobi ze wakola ze zaleeta National Unity Platform mu byobufuzi. Kyokka omubaka amanyikiddwa nga Sawuya Nanyonjo ate kata begwe mu malaka n'omukyala Nuupu gwe yawa kaadi okulaba ng'akiikirira ekibiina ekyamanyikiddwa nga Rose Nalubowa. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nalubowa babuze katabe gwe malaka era programu wegweredde nkugambye nga bo ntai ebyabwe si birungi. Jeno Kahindo Tafiire n'ebigambo bye akomyewo kyokka ate mu ngeri y'emu General Shande ono nno atuuse okujjukiza Kyagulanyi nti singa si gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni singa taliiwo era singa obulamu tayina we tutuuse kaakati gavumenti erina obuvunaanyizibwa okuwa omuntu obulamu ate era butereevu n'esalawo n'egamba nti gwe tosaana kuba mulamu kubanga kusinziira ku bigambo nga bw'abyogedde biba nno munywanyi byerambika bulungi era nga birina kye bitulaga ku nsonga efaananako bwetyo. Nze Deni abikutuusaako tuli ku BTN Media Beyond the newsroom wano nno we tusinzirira okubeera nga nkusaba muganda wange otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'oba omaliriza osubscribinga ekyo kiba kitegeeza lwatu nti mu butuufu ofuukidde ddala kitundutundu kuffe. Banywanyi munzikirize mbawe ebigambo bino tutandikire ku bakyala bano ababiri then ate tulyoke tweyongereyo. Wuliriza. Kwekyo muwala wange oyo amanyi bwe yafuna kaadi ye abimanyi. Naye kwekyo tukwatagana. Fembi tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaadi yagifuna atya? Saagala nnyo mwe kubalambulira yamanyi. Nze naye tumanyi. N'abali mu National Unity Platform bamanyi. Kaakati si kyansi yonna kumanya naye nze bwe nalabye nti bagenda tukuba akalulu kuba buli oba omunafu kaadi batukuba. Era mwawulidde ne mukyala Nambozi ng'agamba bw'olaba ng'omuntu gwe bawadde kaadi munafu vaayo otaasa ekibiina. Njagala nkole ka clarification ku mukyala Sawuya allegation ennene gy'akoze ku kibiina kyange. Kyannaku nti mukyala Sawuya yasazeewo okuva mu kibiina naye ate si kyabuvunaanyizibwa ku levo ye y'okutegeera kwe okuwaayiriza ekibiina nti oyo bamuwadde kaadi kuba ayina kye yakoze kaadi yabadde ate mwattu abikozesa nnyo eyo ne mu campaign. Ampita munafu ampita bampadde kaadi etasaanidde nze byonna sigaana era ebitalina makulu sitera bbiwa makulu lwakuba nti ngenza okusoma ku ssimu kuno nga bannamasaka kibalumye nnyo ne bagaa nti omukyalo oyo lwaki akutyoboola nnyo gwe abadde omumyuka wa Pookino buli wayimiridde naga nti baawadde kaadi omuntu atagisaanira. Mukyala Sawuya bambi wesseemu ekitiibwa kaadi nange simanyi kubanga twagivuganyaako naye kiruma anyway ayina obulumi bwe katukirekera awo. Kakati nze Nalubowa nawereddwa kaadi ya National Unity Platform. President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyina manifesto y'ekibiina ffe kye tuliko kya kukyusa buyinza. Omukyalo nno bamuyita Rose Nalubowa yali mumyuka wa Pookino akulira essaza eddamba nno erya Buddu era bannabuddu bonna bazzukulu ba Pookino. Weewaawo waliwo allegations zibadde nga batambuza nti Nuupu ekutte abakulembeze Buganda beezimbye n'ebasuula n'ebatattana. Kati bwe tuba twebuuza ebibuuzo ng'omukyala ddala omukulu nga omukyalo ono
mulimu abakyala abamu nga Sawuya Nannyonjo akwewuunyisa nti era amanyi bulungi kye twayitamu okufuna kaadi yo gifuna. Gwe bwe wali ogifuna 2 kiki wakola? What was the price that you paid to get that card? Some of you mujja ne allegations byammwe nti atalina ssente bakusaba kaboozi k'ekikulu. Sawuya vaayo otunnyonnyole naawe basooka kusaba kaboozi. That is the allegations bye mubadde nga mutambuza nga musunza ebigambo byammwe. And right now bamaze okujjako olaba nga kikuluma nnyo okuba tewafunye kaadi. Gw'okakasa by'oyogera singa gwe bawadde kaadi, would you say the same words? Oba wandisigadde eri? Anyway, oyo tumuggyeko engalo. Njagala kuwa bigambo bino bya General Ashande tusooke tugende wano. Mugende mbagamba abo abatukuba amayinja bakyagwera nti mwali bakufa naye lwa NRM mwawona ne mukula. N'olwekyo njagala bagamba mugende mbulira abantu amazima nti abantu baali bakugwawo naye NRM ne President Museveni ng'agigayidinga y'ensonga lwaki weetuli. Nti Kyagulanyi abatukuba amayinja singa sirwa NRM eno singa temuliiwo temwandibaddewo era temwandisaanye na tukuba mayinja era bino byonna byokola Kyagulanyi tebisaanidde. Kibi nnyo omwana omuto okuvaayo okwanukula abantu abakulu oba okubanga mu ngeri mu Luganda kye tuyita balaba mu kamwa naye saagala mukitwale mu mbeera bw'etyo. Naye nina ebibuuzo bye neebuuza. Abantu bano bwe bakeera ku makya ne bakola statement bweti ddala okuva eri 86 before tugambe kale 85 okudda emabega bonna abaaliwo baafa baggwaawo. Nze minu ebintu by'otunuulira mbu singa si NRM singa temuliiwo ani yagenda mu nsiko okuleeta olutalo? Mumwaleeta olutalo nti lulwanirira mirembe kuzzaawo mirembe biki enfuga embi tugikooyi ne mugenda mu lutalo olwo era bangi abaalufiiramu. Muvuddeyo waliwo n'abakola ebikolwa ebyettima bye tulabanga bakibalama ne guno gwako emyaka tugenda mu 6 abangi wateriyo yali amukubyeko kya mu lubaale. Omwami nga Wooli Kasekitoleko tetumanyi wajje yadda bangi ku bo bali mu makomera bavundirayo naye nga nabo bali mu bulamu obwa gavumenti eno ya NRM. Ku myaka 40 tujjukire bulungi nti ku mulembe gwa Idi Amin Dada yawola Dubai ffe gye tusindika mu UAE gye tuli mu kusindika abaana baffe bakolenga bakadaama nga abaddu twabawola ensimbi. Abo abasajja be twogerako be bali mu ddungu nga n'amazzi balina okubeera nga bagenda bagasika ku nsi ezibaliranye nga zi Ethiopia zijje zibawe ku mazzi ge bakozesa baga importinga bwe importinzi. Ffe abalina resources zonna abalina ensi engagga. Uganda is one of those countries eziri gifted. Naye ekyamazima amatuufu tunuulira wa Uganda weeri. If we look at Dubai the past 40 years, if we look at Rwanda for the past 40 years, if we look at Kenya for the last 40 years, then netubateeka ku table yemu. Are we really still on the same pace with them? Yes or no? Panay, let's look at things in a big picture or a bigger picture. Leka tutunulire ku bintu mu kifaananyi ekinene generally. Waliwo yagamba yali ani Anderson Bulola nti NRM ene yambye nnyo kwa president yasanga abantu batini nnyo bali mu millioni ziti yagamba mmeka na simanya mmeka ne kati tuweze tuli bangi abantu bali mu millioni 4 yasanga omuwendo gw'abantu abasomye bali bwe bati kakati bali bwe bati. Ne twebuuza ddala wo tutuuse nga era abakulembeze baffe gino gye emitwe gye bagenda okukozesa okubanga batuteeseza. Gwali awo nga ne Katonda mumuggyeko ekiti kye eky'obwa Katonda nga mugamba nti gavumenti ewadde obulamu. Anyway, at one point or the other, one they can protect you,
they can protect the country as the army. It protects the country from external enemies. Yes, we accept that, from the invaders and so on. 2, ebyo tulabyeko binne ebibaawo, oli ne bamukwata n'abula n'atadda, awo basayidinga obulamu okubaawo n'obutabaawo. Bw'obubinja gavumenti eyinza n'oba tebumanyi obuwamba abantu abo ababulira ddala nga tebamanyi nyiwa gye bava. So kaakati munnange, era tugisaasira ne tugyebaza okukuuma abantu mu mbeera bw'eti. Wamma ggwe nga na Uganda, the concerned citizen, kiki ky'oyogera ku bigambo bya General Russian. Kaakati baganda bange, njagala ate kakuwekoko katini ku katambi ka General Kahinda Tafiire agamba atya mwe mwabitandika. NUP is a result of the errors we made in Uganda. You tell me, what is a NUP? NUP is just a conglomeration of DP, FEF, DC, NRM. Tell me, what are the core values of NUP? What are the core values of NUP? NUP makes the communist salute. General Kahinda Tafiire mu bigambo bye ng'agamba bw'ati nti ekyaleeta National Unity Platform si kirala wabula ze ensobi ezaakolwa NRM ze zaayimusa Kyagulanyi, ze zaayimusa NUP okubaawo. Era ye mu ndowooza ye ng'agamba nti NUP kyeki ly'ekkuŋŋaanyizo ly'abano abaava mu NRM DP bonna nga bagamba nti ebitatambula eri bulungi bye tusaana okubeera nga tukyusa, tulina tuzimba kintu kipya tusobole okukyusa biri. Okusinziira ye ku General Kahinda Tafiire. Kahinda Tafiire agamba mpagi kiruwaga ekibiina ekyo kwezimiridde mbu tewali wabula ebyabasindiikiriza bye byabajjeeri basobole okujja okulwana okujjawo bino. Then kati wano wetugambira kati wetuddayo keeri nti bagamba nti babakuba amayinja. Yes, accept that. Babakube ku mayinja. Naye nga amayinja agabakubwa gabaleetera okutereeza ezo ensobi. Ate era n'ekirala, man, 40 years, it is too much. It's enough. Mwagala bango omukulu w'eri ejindi ali ku myaka 95 yakutte ekisanja ekirala ng'agenda vakali mu 15. What a shame. Ng'afuze eggwanga emyaka 10 You also want to do the same? Yeah, by the way, previously yali yadde. Mu myaka ng'ebiri emabega ndowooza NRM we unveilingira program yaabwe nti 40 years program of NRM. Kati bw'owulira abasajja nga boogera ebigambo bwe bityo, kati ate wabaayo n'abalala balina endowooza eringa ey'amayinja. Wuliriza amayinja Ronald. Embeera gye tulimu ekyasinze obulungi. Mbuuza abaaliwo. Yes, buuza abaaliwo kuba kati bannanga abakulu abaluku. Tunuulira Kampala, tunuulira kibayita Odi Kampala. Neonu Kampala. Odi Kampala yoyo awuwala bw'obuzimbe bwalinga buna. Kibayita Kampala omukadde. Kampala omupya agenda n'agwera ntinda gogo n'amayimba golaba mapya. Tezaaliwo ezo ennyumba. Ntinda teyaliwo. Zino zonna poloti zolaba abantu basala bano abaliyo estate ne batunda. Tebyaliwo. Nola buli we basala abantu bajja ne bazimba. Bafa bufi, sente bazijjawo ezo ze bagulamu. Abantu bazimba, abantu bagula. Olwekyo twalikiriza. Ne tuleka ekintu kino ne kitambulamu ebbanga. Tugana ne kitambulamu. Tugana twegomba amawanga g'ebweru kati nga America. America bw'obuuza nti ekuza independence ya America. Eyinza okuba bagenda mu independence ya 2005. Okufuna bulungi ga independence kwe tuli. Naye nga tetubuuziza nti bo ku independence y'enkaaga baali batya. Okufuna bulungi. Kati amawanga kwe twegeraageranye gakulaakulana dde tusooka. Bungereza bayinza okuba mu independence oba Bungereza yo teyafugwa nako yali efuga endala. Kati batujegomba essaawa eno tukyali bato ku yo. Olwekyo tutambulira ku peesi yaffe naye nga gye bali gye tulaga. Bw'osanga omusajja nga mayinja nga ye taatawo kera ku makya n'omwegaana anaatera okutugamba nti labayo gavumenti eno gyetujje omuntu asobola okukwata ne ku smartphone n'ayogera n'ali e Rwanda n'ayogera n'ali e Kenya nti gavumenti eno weetujje omuntu ali emmere nakkuta. That's where you're trying to take us. Inti bw'otunuuliranga eggwanga nga America independence yaabwe gye baselebratinga eri mu myaka 2005 we twabuuza y'enkaaga yali efaanana etya oyinza okulaba nga twali bubi. Yes,
tukkiriza nti bo balina families ezaafuga n'enfuga taata n'afuga n'omwana najja n'afuga naye ng'ate bonna balondebwa like the way how you see George Bush ne Bush Junior baafuga naye nga bafugira mu periods ez'enjawulo era nga bazze balondebwa. Ekyo nno kiyinza n'otukulwa mu tooki waneeno e Kenya era nabo muzze mubalaba nga enju eyo efuga naye nga sigamba nti taata avaako n'akwasa omwana n'oli n'avaako nga Kim Jong-un byali mukola mu North Korea. Si byali mukola wabula jjajjaawe kye yatandika nti jjajjaawe kitaawe n'omwana n'omuzukulu kati ne Kim Jong-un atandise okutendeka muwala we ayagaladde mu ntebe afuga emyaka emirala. That's what we call presidential monarchy. Okategeera. So gwe bwokera ku makya n'ogamba nti tuleke abasajja batwongereyoko emyaka emirala mingi. That's not bad at your side or in one way or the other. But the factors ezitunuulirwa gwe bw'oba ddala weegeraageranya mu myaka 3 emabega ng'olaba Kenya weeri we yali ne weeri kati nammwe we mwali ne luli ffe twatuukako akaseera nga Makerere University ye best university mu East Africa era nga abaana bava e Kenya ne bajja basomera wano nga bava e TZ bonna ne bajja wano eno n'olunaku olwaleero osobola okusanga ogizinoonya kati ng'eri mu kyoku lwaki ne education system yaffe egenze esereba. Tuli mu mbeera nga tukyasoma to seek for jobs, not studying to create jobs. That's why unemployment yemu ku key factors ezitulugunya bannayuganda. Okuba nti bannansi tebalina magezi gatandika businesses kireetedde abantu okubafuula abanoonyi b'emirimu. Kyokka ate mu mbeera y'emu n'ababa genze mu bugubi bwonna okutandika businesses bazibalemesezza olw'emisolo olwa factors ezimu n'ezimu. Ensi ezikulaakulana zibeerako bingi ebigobererwa. Nja bibatemera one day. Naye ekituufu kiri nti gw'olaba nga ddala kituufu you're on the right track. Ye bwe mba mbuuza ekibuuzo musajja wattu amanyikiddwa nga Honorable Ronald Mayinja gwe yatuyimbira nti bizzeemu ekibbattaka n'ekiwamba abantu biwalwanyisa muzeeyi bizzeemu kati byalagawa. Tidduka oli wamu tutaasa yes ne kati waliwo bye batwala nga baedi mutwe baabo bamibwa n'ezibbeeyiro mu kooti. Oli ne bamugoba ku ttaka lye ne bamuframing ekisango ne bamuseruzira emyaka aga. Bangi sebo ebyo byo byaggwaawo. Bw'oyogera ku Old Kampala mbwaba bwafaanana laba ne Kampala bw'atunula. Population gye twalina luli yeeriwo kati. Technology gwe tulina essaayo olwaleero is it the same technology gwe twakozesanga luli? Nedda. Kati no. Anyway, oyo wamma kamote Mayinja mubateere awo. Sooka owulirize wamma ebigambo bino bya Kahindo Tafiire. Events that have taken place in this country, and I don't want countenance as minister responsible for internal affairs. I have made myself loud and clear that certain things that are happening are unacceptable because I was here during the means time. You know, I'll recount the dictum of this preacher in Germany during the Second World War. I forget his name. Anyway, God save his soul if at all he has any. He said, when they came for the socialists, I kept silent because I was not a socialist. Then they came for the gays.
I kept quiet because I was not gay. Then they came for the trade unions. I kept silent because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews. I kept silent because I was not a Jew. When they came for me, there was nobody left to speak on my behalf. Ladies and gentlemen, don't commit the sin of silence. And those of ekigambo ekyo kyayogedde Kahindo Tafiire akujjiddeyo bulijjo kintu sometimes kyenkugamba. Nabagamba nti mu kaseera aka injustice twalina wooberera Newton kusinziira ku bigambo by'omusajja mayikiddwa nga Tutu. Era nga akuwa ekyokulabirako n'agamba singa enjovu erinnya omukira gw'emmese gwe n'osalawo n'ogamba ko osigale nti oli Newton tojja kwogera, olowooza emmese eno ejja kwagala obwa Newton bwo oba obw'okubeera mu masekkati nti tekikutte ku nze kansirike. Kahindo Tafiire akunyumiriza emboozi y'omusajja mu German akugamba nti bwe baanona abasuubuzi, nze nagamba akasita siri musuubuzi, bwe baanona abasiyazi ne babatulugunya ne bakola bati naga siri musiyazi, bwe bakola bano bambi bannansi nasirika nti bali bankuseere, naye ate lwe baanona nze tewaali asobola kuyimusa ddoboozi lye. Nga Kahindo Tafiire kyategeeza ng'akugamba nti tobeera nga silent mu mbeera ewali anyigirizibwa. Always raise your voice to those who seem to be voiceless, those whom seem to be helpless, hopeless. Raise your voice and at least bring light to them. Lwakiri oleete ekitangaala gye bali. Kahindo Tafiire kakati gwe addeyo n'oyogera bino biri munywanyi mba nkusaasirako obwolumu oba nkuwe ne bino byali bya Kahindo Tafiire era kambikuwe baina engeri bakiyita batya mu Luganda okusosonkereza namwe bainare mulekera okusosonkereza bannamwe bye balowooza si bye mulowooza, bye balowooza biza kubanga bifu naye mbalekere bifu byabwe abebiina abenupu wanga bakola efujjo lyabwe nga bali ewaabwe tembayingirira. Namwe abandupu muleme kukuleta efujjo lyabwe mbayenaremu. Ebizibu bireetebwa abo muffe abatagoberera amateeka, abatamanyi olubimbi lwabwe, abatamanyi. Kahindo Tafiire agamba nti abeeno temusosonkereza beeno, temukola fujjo ku bannammwe, n'abeeno temuleeta fujjo ku bannammwe, tusobole ffenna okutambulira awamu. Kankwe ku bya Ssennyonyi wano ebigambo nga bibiri owulire ye ku bakompetita be. Wali abagamba nti Ssennyonyi katulwane aleme kudda mu Parliament baswadde. Balwana nnyo ku lw'eryo eddoboozi lye bawulira olw'okuyimirira ku nsonga ezimu ez'enkizo, ate nga tujja ziyimirirako paka kubanga ekyo kye mwatusindika okukola. Ensangi zino mubawulira abamu bagamba nti kaakati Ssennyonyi yewandiisa bifu tumuggyeyo ani abasesa. Abantu abo balowooza nti bajja kufuka abaka Palamenti nga bikoleddwa eri mu zi boardroom gye batudde ne basalawo. Mubagambe bajje eno ku ground babafeesinge banoonye akalulu. Lwaki babatya? Lwaki batya okujja eno gye muli basaba akalulu? Bamanyi nti akalulu eno ku ground tebakalina. Ky'odula baagala kukozesa mankwetu nga bali bannaabwe abasalawo okujja abantu mu lwokaano. Oli n'agamba nti kati abanvuganya kambajje ku register bonna, abanvuganya bonna katubajjemu yerangirire. Ekyo tekigenda kubeerawo wano e Nakawa West. Boy bw'atyo Ssennyonyi bw'amwanukudde vaayo jangu ku ground ate onyonnyola abantu basobole okukuwuliriza bakuwa akaluluzano okwagala okuyita mu budirisa. Beyond the newsroom gwe mukutu Semakoto Kwoli ensonga nnyingi nga bw'oziraba zitambula mu ggwanga lya Uganda
twewaayo okubanga tuvaayo ne tujja tuzitemeeteme osobole okubeera nga ozitegeera. Nakugamba ebigambo bino wammanga ovunaanyizibwa kikumi ku kinnaakyo eri eggwanga lyo either okuyimusa eddoboozi oba okusirika n'eddoboozi ly'okulimusa kiyamba ggwe. Ate era ne nkugamba nti mu buli oba owulidde mu puroguramu eno sivunaanyizibwa ku ntegeerayo gy'oba okitegeddemu. As long as gwe n'engeri gy'okitegeddemu sivunaanyizibwa ku ntegeerayo. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.